nga tufundikira omwaka guno. City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo ntayi plus. Mu muzigo ntayi plus buli kakadde k'oseving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi. Ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe ey'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo, omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka. Ate gwe ayagala okumalako omwaka ne poloti, City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka. Jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 6 oba noti 7 9 9 93 ne noti 7 noti 7 6 oba jangu mukono ku ofisi zaffe okulirana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell, so nga tene mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Okusennyesira ku misaala gy'abasawo naddala abakola amalwaliro ga gavumenti basobole okukola omulimu gwabwe obulungi n'okwewala okwekalakaasa olwo bannayuganda balyoke bafuniremu wamu. Ate n'ekirala kirungi gavumenti esasule bulungi abasawo. Emmere y'abasawo okwekalakaasa etuswazanga eggwanga. Kubanga teri muntu atalwala, buli muntu alwala. Era nze ndoza nti abasawo n'abasomesa. Abasomesa si basayansi bokka. N'abasomesa eby'embeera ze tubeeramu bonna ba mugaso ekyenkanidde. Singa bafiibwako ne basosobazibwa, ojja kulabanga n'abantu abakola emirimu gyonna gyonna bakikola bulungi. Katikkiro era alabudde n'ababba eddagala mu malwaliro ga gavumenti n'agamba omuze guno gusaana gukome mu bwangu. Bw'atyo n'asaba ne gavumenti ezimbe amalwaliro amalala agafaanana nga lino mu bitundu by'eggwanga ebirala. Awo nno gavumenti ebafeeko, abasawo batendeke bulungi, basasule bulungi. Ababba eddagala gavumenti yeegule bakwate babonereze, si ozambe ekizibu nnyo. Kubanga gavumenti eyinza eddagala lingi nnyo naye lingi balibba. Bakwatibwe babonerezebwe. Abalala bayigire kwabo. Katikkiro leero alambudde eddwaliro lyabakyala ery'e Mulago okwekebejja emirimu egikolebwayo n'engeri abasawo gye bakuttemu ensonga y'obulamu. Ono asoose okulambuzibwa eddwaliro lino mwasanze ebyuma eby'omulembe ddala ebikozesebwa mu buli mbeera ng'abasawo bwe bamunnyonnyola n'engeri gye bikolamu. Nobanga kati mufo kyokulaba nga nze bwendi nga nkulabanga kapapula kano part by part. Sala ati akanyogo kabeera ka milimita 5 nkajjayo nenkalaba nenkaidentifyinga nti kano kekalesa obuzibu era nekage kinyamba okukozesa mu bifo ebimu ng'ekifuba okuggyako akanyama. Cardiology also kituyamba okumanya nti omuntu ono kati ku myaka okula mwana mwatano n'okudda waggulu tusobola okumanya nti osobola okufuna omusaayi ogwetukuse. Ye akulira eddwaliro lino Dr. Evelyn Nabunya ategeezeza Katikkiro nga bwe bagenda okukolagana n'Obwakabaka bwa Buganda mu kutumbula embeera z'abantu naddala ez'ebyobulamu. With a vision of partnership where the Buganda Kingdom and Mulago specialized women and medical people join hands, join forces to extend healthcare services to underserved communities, promote health-seeking behavior, and enhance health education through medical camps and joint initiatives. Together, we can ensure that every mother, every child, every family has access to the care that they need to thrive. In the festive season next year, we humbly request you to convey our seasonal greetings to His Royal Highness, Eddwaliro lino lyakajjanjaba abantu abasoba mu mitwalo 20 bukyaliggulwawo.